Mugamba mutya abaagalwa abalungi abeekuumira ku Ssenga Faith 256 olwaleero nzize n'engeri gye tusobola okunaabamu nabunnya yaffe oba okukuuma nabunnya ng'eri healthy. Kiyite ky'oyagala oba emmana oba ekigambo oba kyonna ky'oba oyagala ogiyita. Naye njagala twogere ku ngeri gye tusobola okugikuumamu ng'eri healthy. Tuginaaba tutya? Ennaaba yaayo entuufu y'eriwa? Abantu bangi balowooza nti okunaaba nabunnya kye kino nga bw'onaalaba bw'okuuta omubiri gwo. Olaba waliwo n'omuntu atamanyi kuuta mubiri gwe nga gujjuddeko naye nga takimanyi. So olwaleero njagala mbatwale oba mbayigirizeeko ekyo kye mmanyi engeri gye tusobola okwekuumamu. Kubanga nabunnya eno buli bw'otagirongoosa bulungi ezaala bi-infections, ebyo muwulira bi-yeast infection, bi-discharge ebitategeerekeka. Obukyafu kasita bukula bukuuma bacterias zino eno ezireeta ate bi-infection. Oba buzaala bacteria ebireeta infections mu nabunnya yaffe. Ffe ffenna tukimanyi nti buli bw'obeeraawo nga wansi eyo si walungi, mu butuufu okuggwibwako emirembe. Abakyala mutegeera kye njogerako. Oba owulira tolina mirembe, olaba obeera bubeezi mu periods n'owulira nga tolina mirembe, ng'owulira toli fine, teweetaaya. So tusobola tutya okuginaaza, oba tusobola tutya okugikuuma, oba tusobola tutya okugikuuma nga nnyonjo. Ekisooka kye njagala okubagamba nti abakyala muyige okutawaaza. Mulekeraawo okulowooza nti okutawaaza kw'abasiraamu. Bw'oba olina mukwano gwo nga musiraamu nga tomanyi kutawaaza, akuyigiriza okutawaaza. Waliwo eyaŋŋamba nti oba oyagala nkwate mu bubi bwange, nedda nnyabo, si bwe batyo batawaaza. Kwata tishu yo, weesiimuule bulungi, then kwata engalo zo, weenaaze bulungi ng'omaze okusiimuulayo ne tishu, bw'omala ogende wali, kwata sabbuuni naaba engalo zo, vaawo otambula ogende. Naye tugenda ne tutawaaza, entawaaza eno jjukira ova eno nga ova mabega ng'odda mu maaso. Obubi oluusi ne bugenda eri mu nabunnya, tonaazizaayo bulungi, n'ogenda n'obukyafu, obukyafu ne buzaala bacteria n'ezaala infection. Ki-infection ky'ogenda okujjanjabira ebbanga. Bw'oba osobola okwazesa tishu ng'ova mu maaso ng'odda emabega, nakyo kikozese kirungi nnyo. N'ekirala bw'oba mwewale okusonseka engalo zammwe mu nabunnya. Engalo zino ze mulaba si nnyonjo nnyo ze musonsekayo. Simanya munaaba. Maama gwe buli bw'onaagenda ekisooka ogigaziya. Kubanga buli bw'ogenda okunaaba n'onaabayo n'osonsekayo olugalo. N'onaabayo n'osonsekayo olugalo. Oggyayo ki ky'otaataddeyo. Bw'oba temuva kwezina, nkiddamu. Bwe muba temuva kwezina, tosonseka lugalo lwo mu nabunnya bw'oginaaza. Kino kikolebwa nga muva kwezina n'olyoka oteekayo olugalo, oggyeyo ebizzi biri ebiba bisigaddeyo baba bakuyiyeemu. Kubanga nabyo ate obikuumirayo bigiwunyisa bubi. Naye bw'oba nga temuva kwezina, gali amazzi agabeerayo gaba nnomo era yeenaaza kubanga efulumya amazzi. Ate amazzi ago gafuluma. Ekyokubiri, mwekuumire ku kunywa amazzi amayitirivu. Buli bw'ogenda n'ofuka kikuyambako okufulumya obukyafu obubeera mu nabunnya yaffe. Buli bw'ofuka. Ekirala, ennaaba ya nabunnya tuginaaba tutya? Abakyala abasinga, kino nkikakasa, temumanyi kunaaba nabunnya kuba temwoza infuli. Mutawaaza butawaazi bwe muti ne muyisaayo amazzi n'otambula n'ogenda. Ebifuli bino bye mulaba bibeerako ekko, munansonyiwa biyita ebifuli. Kale enfuli zaffe ezo zibaako ekko erikwatako. Kati ekko eryo buli bwe likwatako n'otalinaazaako, munnange ligireetera okuwunya obubi. So ngenda kubasaba nti ofunangayo akadde n'okwata akawero. Si kya buli lunaku. Naye funa akaddeko mu budde bwo obw'eddembe, funa akawero, oba oli mu kisenge kyo, oba ogenze mu kinaabiro kyo nga kiyonjo bulungi, funa akaweroko, kateekemu amazzi agabuguma, just milled, okubuguma saagookya. Oyiseeko kuno ku nfuli bw'oti naawe ojja kulabira ddala ekko nga livaako. N'enfuli zino zennyini we zigattira ku mmana awo w'olaba awo wabeerawo ekko eriyitirivu. Kati gwe weewuunye. Ekko eryo lyezimbye, ofunye omwami wo ayagala kugwa ku bbakuli ng'agenda ng'agwayo nga yonna eri bw'etyo. Evaamu ekisu, eriko ekko, bane ng'awuli ayagala kusesema, ate nga taaseseme. So ofuna akaweroko bulungi, n'okwata enfuli yaffe bulungi,
n'oginaazaako bw'oti bulungi nnyo nga temuli sabbuuni. Mwewala okozesa sabbuuni, mwewala okozesa sabbuuni. Sabbuuni oyo abeeramu chemicals eziri harsh. Mpozi waliwo sabbuuni ono gwe batunda owa Nabunnya. Sabbuuni oyo nga taliimu chemicals akoleddwa mu bihabo oba akoleddwa mu herbals. Ne bamukolamu sabbuuni nga taliimu chemical. Tabeeramu na kawoowo. Sabbuuni tabeera na kawoowo agenda mu mmana. Tolowooza nti okuteekayo akawoowo okuwunya bwe inateekayo sabbuuni. Nedda. Bw'oba oyagala emmana ewunye bulungi gisitiiminge. Bw'oba oyagala ewunye bulungi lye ebibala ejja kuwunya bulungi. Nga tutaddeyo na sabbuuni, nga tutaddeyo na perfume, nga tutaddeyo na biloshoni. So twewala okukozesa sabbuuni we tuba tunaaba Nabunnya. Tokozesa sabbuuni. Naaba bulungi. Mbagambye mwekwase nnyo okutawaaza n'amazzi. Bw'oba ogenze emmanju n'okola ppu, vaayo bulungi, kwata tishu yo, weesiimule bulungi, mala otawaaze. Kikuyambako ku Nabunnya eno butabeera na infection. Kuwadde example ne kugamba nti omaze okwesiimula. Tomanyi oba obubi bugenze ne wano ku gundi mu Nabunnya yaffe oba mu mmana. Kaakati ate oyambadde empale ogenze, jjukira buli obubi bubi okitegeera. Ki-infection ky'ogenda okufuna togenda na kumanya ngeri gye wakifunyeemu. Naye nga bukyafu. Bagenda kugamba omusawo agenda kugamba nti infection eno yaleeteddwa bukyafu obuuze. Bukyafu ki? Nze gwe mulaba wano naaba. Gwe mulaba wano nkyusa empale. N'ekirala twewala okozesa empale ezitali za kotoni. Bw'oba okozesa empale etali ya kotoni, si kibi kubanga zeezo ssente z'oba osobodde. Okitegeera si ffenna tusobola okufuna eza kotoni. Wabula oba okozesa empale etali ya kotoni, togirwamu nnyo. Toyambala mpale n'ogisiibamu n'ogituuyaniramu n'ogiddamu. N'oba tugizzeemu naye n'ogisiibamu n'ogikola otya. N'ekirala empale yo bw'eba etobya, abakyala tulina ekiseera kye tubeeramu ekya ovulation nti oba otoba. Bw'oba tulina pantliners zisobola kweteekayo, bambi toyambala mpale embisi. Ne bwegendamu otuzzi tutini, otuvuddeyo kubanga tufuna discharge. Ne wagendayo gijjeemu okyuse empale endala oba gijjeemu oyambale endala etukula ate enkalu. Ekifo ekyo kyetaaga olugoye olukiriko nga lukalu. Ntegeeza empale nga nkalu nga si mbisi nga nkalu bulungi. So mbagambye tuba tunaaba tetukozesa sabbuuni. Impozi ate nga nakyo kiri unnecessary. Nga sabbuuni gw'ogenda okukozesa talina kawoowo ate tomuteeka munda. Bannange mbeegayiridde toteekanga sabbuuni mu Nabunnya. Emmana eyo gye mulaba olususu lwayo lufu lugonvu nga bw'oluwulira. Kati gwe oluteekako sabbuuni ono aliko bikemiko. Olaba sabbuuni omusiga busizi mu face n'areacting n'akwokya. Kati gwe teebereza singa akwokya wansi eyo ki ky'oba ogenda okufunamu. Emmana tegenda mu sabbuuni. Enaabwa amazzi ate nga tegwokya. Kubanga n'amazzi agokya gano si malungi. Bw'oba oyagala kunaabayo n'amazzi funa otuzzi two otubuguma ate si munda. Mwewala okusonsekayo engalo. Waliwo benda babuuza nti kati anaaba atya emmana ye n'ezo enjala. Ezo enjala ziba artificial. Ate tebagenda muzina buli lunaku. Ate emmana tebagisonsekamu njala. Gwe teebereza buli ssaawa nga weesonseka olwala. Iye maama osonsekayo ngalo zaaki. So temusonseka ngalo mu Nabunnya. Engalo ogisonsekayo nga bava kuzina ng'oggyayo ebizzi biri eri n'olyoka oteekayo olugoye lwaffe luno olwa wakati n'oyozaayo bulungi n'omakinga sure nti bivuddeyo. Kubeera ne woba tobiggyeeyo. Woyimuka n'otambula obiwulira nti bikuyitamu bikumalako emirembe. So olina okuginaaza bulungi nnyo. Naaza enfuli zaffe naddala wano enfuli weegattira ku mmana. Okuva eno waggulu ku musino. Awo wewabeere ekku erisinga. Funanga akagundi akaseera onaazeeyo bulungi omanye nti emmana yange etukula. Kwagamba omwami wo naawe akuwoomerwe. Akulye nga teyennyinyala. Naye gw'omanyi okuba ng'omuntu ogenda mulya naye ng'omanyi nti avaamu ekivundu. Ate abaami baffe batya okwogera. Bw'anaayogera ekisooka nawe kennyini abajja kuyisibwa bubi. Okyaga n'ayogera bw'ati okitegeera. Gwe kennyini kiba kikukosa. So oluusi babeera batya okwogera. So ngenda mbeegayiridde mbasaba nti we tubanga tugenda okwezina oba ogenda kusinkana omwagalwa wo sooka onaabe bulungi otukule. Naawe obadde tamanyi
Yeah.